ebiri ku mutindo ogw'ensi yonna kye kimu ku bintu ebiremeseza ebyemizannyo okukulaakulana era we twogerera Uganda erina ekisaawe ky'omupiira kimu kyokka ekikkirizibwa okukyaza emipiira egiri ku ddala ly'ensi yonna. Kino kye kiwalirizza abaddukanya ssettendekero wa Busitema Yunivaasite okutandika kaweefube okuzimba ekisaawe ekiri ku ddala ly'ensi yonna. Tugenda kuzimbako ebisaawe ebyemizannyo gyonna. Nga Yunivaasite tukola emizannyo nga 19. So tugenda kuzimba kuno ebisaawe eby'omupiira, ebya rugby, tuzimbeko eby'omupiira ogw'okubaka ogw'ebigere, tuzimbeko ne indoor games, kuliko ezo board games tuzanya omweso ffe ba champion b'omweso mu Uganda. Professor Paul Wako ono nga yamyuka akulira ssettendekero n'agamba ekisaawe kino bagenda kukizimba ku Yiika 25 era ettaka baalifunye dda. This will also be good for the whole country. We've already started on the designing and the feasibility study of the complex, which is already incorporated into the university master plan. Bano beetaaga ensimbi ezisoba mu buwumbi 600 era Professor Wakka agamba bagenda kuzijja mu bannamikago okuva mu gavumenti ne mu makuba amalala. It's quite an ambitious project and we are happy to be associated with such ambition. We know we need a lot of money to be able to put this in place, but also we know that we have partners, we have collaborations, and of course we enjoy the government support. So we believe that together we can deliver this. Ekisaawe kino nga kiwedde kigenda kuzannyirwamu emizannyo egiwerako okuli omupiira, okubaka, volleyball, emisinde n'emirala. Ekisaawe, BBS Terefayina. Kale toyanza